In 2021, while we are here, in a place called Kavule, there is our chairman called Chibalama. And that's the man I meant. Mwami Museveni febofu gaffe tutategeera okutulondera Ssaaba Minisita atyo. Display y'amaka babeera bazadde. Bwe mmanya enneeyisa ya maama kimmala bumaze okutegeera enneeyisa y'abaana. Bwe ndaba enfaanana ya taata kimmala bumaze okutegeera enfaanana y'abaana. Tekinneetaagisa kusooka kulaba baana okufuna ekifaananyi ky'enju eyo. Abazadde yendabirwamu esiiga ekifaananyi ky'enju gye bakulembera. Y'ensonga lwaki Nazzikuno tetwawasanga bawala, twawasanga nju. Tetwafumbirwanga balenzi, twafumbirwanga nju. Kubanga abazadde kye kifaananyi ekituufu eky'ennyumba. N'abakulembeze kye kifaananyi ekituufu eky'eggwanga. Kubanga abakulembeze ye disipule ey'ensi. Bw'abanga Ssaaba Minisita ali atyo, olwo abakulemberwa oba abafugwa bafaanana batya? Bategeera batya? Waliwo omuntu alonda kabineeti, wallahi nga si kabineeti yakulembera bantu, wabula nga kabineeti yakuvumya bantu bakulemberwa era yakuvumaganya bantu bakulemberwa. Eyo paalamenti ya ggwanga byayogera abyogera mu Luzungu, ne bye yasooka okwogera yabyogera mu Luzungu. Saasira ffe abatambuze nga Ssaaba Minisita waffe mawanga amalala bamulabanga kivumo. Kubanga senga tubadde tuteeseza mu nnimi eziriroko, eby'omunju tebikolwa ki? Tebitottolwa. N'ebyogerwa mu lulimi Oluzungu byogera mu lulimi oluwulirwa ensi yonna. Saasirako kubakulemberwa. Bategeera batya? Balowooza batya? Bw'abanga owookusatu mu executive alowooza bw'atyo era ategeera bw'atyo. Nabanyumizaako ku Zagga. Zagga baagenda ne bamukubira essimu bwe yagivaako. Bano bantawaanya omanyi waliyo eyo ebintu ebigiraagira ebikaayanirwa kyokka ate nze musika. Ne mga Zagga linako gwe musika. Sazzaako naye omutima gwasigala gubuuza olwo abasikirwa. Bw'obanga gwe musika olwo abasikirwa. Bw'obanga gwe yalondobebwamu bumaana bonna okusikira taatawo, olwo abataalondobwa bategeera batya? Bafaanana batya? Kakati Uganda ey'abantu obukadde 45 bw'abanga Nabbanja ye yalondobebwamu nga Ssaaba Minisita, kyali kivumo olwo abataalondobebwa. Ffe tuyinza obyetegeerera ng'ab'omu nnyumba, naye abagenyi gye tutambulira kivumo kyennyini. Nabbanja maama Prime Minister, Paalamenti ng'oyogera ku Kibalamu oyo gw'oyogeddeko gwe wayogerako yali eyogera ku ki? Manye ekyo nakyo kikulu. Yali eyogera ku ki? Ku bakulembeze ba bibiina oba abakulembeze be baagulako ebibiina oba ab'ebibiina bannayuganda abaabuzibwawo? Kibalama yabula ddi era yabuzibwa ddi? Amannya gaabwe nga tegafaanagana wadde nga bafaananya ag'ekika. Twali twogera ku John Bosco Kibalama mu Paalamenti, oba mwali mwogera ku John Bosco Kibalama? Mwali temwogera ku Nkonge Kibalama? Then lwaki otugamba nti gwe wali otegeeza Kibalama omukulembeze w'e Kavule nga bwe mwabeera naye ddi? Mu budde obwo wayogera mmwe mwali naye ku nsonga ki? Newankubadde oba mwali naye, wano twali twogera ku ki? Bwe tuba twogera ku Masaka tuba tetwogera ku Masaka yenna, era tuba tetwogera ku buli nsonga eri Masaka. Mu budde obwo twogera ku nsonga ky'e Masaka.
twogera ku kitundu ki Masaka. Bwe muba mwali mwogera ku John, oba gwe wali otegeeza John Bosco Kibalama oyo, oba wali otegeeza Kibalama oyo, bakibalama bangi mu Uganda. Bakibalama bangi mu Uganda, be specific. Kubanga si buli Nabbanja nti Ssaaba Minisita. Nze nina mwannyina ze Nabbanja. Naye si Ssaaba Minisita. Kakati ne Kibalama si buli Kibalama nti yawambibwa. Si buli Kibalama nti yabuzibwawo. Twali twogera ku Kibalama eyazaawa. Si Kibalama omukulembeze ow'ekibiina eyali omukulembeze w'ekibiina ekiri ku opposition. Leka kuwuddiisa nsi nga weefuula ategeera ennyo kati naawe zze. Nzize n'akakodi ak'amaanyi ennyo. Nzize n'akakodi ak'amaanyi ennyo. Mwali mwogera ku baabuzibwawo. Kibalama tabuzibwangawokko. Kibalama loopu tabaleeterangako ku nsonga nti abantu baffe abaabuzibwawo mwalimu n'eyali omukulembeze ow'ekibiina ki National Unity Platform Nkonge Kibalama. Baali boogera ku muwagizi eyabuzibwawo mu 2019 n'ogamba nti mmwe mumulina. Owaayi ono Kibalama juzi gwe twalaba ku kitebe kya National Unity Platform gwe gwoyogerako. Gwe wamuleeta n'omusuulawo. Gwe wamuleeta n'omuteekawo olyoka ogaya ze nali ntegeeza Kibalama eyali omukulembeze ow'ekavule. Twogera ku John Bosco si ku Nkonge. Otherwise naffe tumanyi bannabbanja. Nze nali yonka ne Nabbanja. Ne si Ssaaba Minisita. Kati si buli Kibalama nti yabuzibwawo. Era si buli we tunaayogera ku Kibalama ogenda olonda abalalu ku makubo ojje ng'obatuumye ba Kibalama. Ogenda olonderera abantu ojje ng'obatuumye ba Kibalama. Twogera ku John Bosco Kibalama. Twogera ku Ddamulira. Twogera ku baabuzibwawo so si abaakulemberako ku bibiina. Leka tufuula babuyabuya. Leka kutufuula basiru. Leka kutufuula abatategeera. Kati gwe wali oyogera ku Kibalama ono mu mbeera ki mwali omwogererako? Nsonga ki yali mu Parliament obenga gwe wali oyogera ku ono? Kiteeza totegeera. Onsaasire nnyabo okukozesa ekigambo ekyo. Kubanga Parliament yali eteesa ku baabuzibwawo. Gwe ng'oli mu kuteesa ku bakulembeze ba bibiina abaali bannannyini byo. Kiteeza tomanyi na buvunaanyizibwa bwo. N'ekifo ky'otuddemu tokimanyi. Gwe ate olaba obwongoota ne tuba mu kuteesa ku baabuzibwawo nga gwe obwongo buli ku baali abakulembeze ab'ebibiina. Ffe tutategeera abakulembera oba abafugwa oba abatufuga be batategeera. Kitegeeza tugwanidde kubeera Ssaaba Minisita kubanga n'ebiba biteesebwako n'ababa bateesebwako tobamanya. Olundi bali bateesa ku birala nga naawe oli ku birala ebyefaanaanyiriza. Bali bateesa ku balala nga naawe oli ku balala abeefaanaanyiriza. Eggwanga togera ddi kuba ekigo nga ggwe akulembera government business. Eggwanga togenda ddi kuba ekigo. Eggwanga togenda ddi nnyika wansi mu nnyanga. Parliament ng'eri ku kirala nga naawe oli walala.
abakulembeze baba kikolimo mu nsi bannange singa balema okubeera ekyokwesiima ono kikolimo omumwa gwe gubanga gwogera gulowoozengako ku nkya bannange kintu nkya kintu kikulu bw'obanga oyogera leero lowoozaako ku nkya tulekeraawo okwogera ebituyisaawo leero tulokeraawo okwogera ebituyamba leero oba ku olwo twogerenga ebigambo nga tukimanyi nti ne bwe tufa tusobola okubiyimirirako nga tugenze mu kabbuli naye bo boogera bibayisaawo leero boogera bibayamba leero tebalowoozangako ku nkya. But we are fortunate that Kibarama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso, and other places. Order for my brother Thank you, to right keep insinuating that I have the blood of Chibarama. I have what? When in actor says I'm not a security person, is in order. Thank you. With the indulgence of the Right Honourable Speaker, I played a video in this Parliament on record with the Prime Minister speaking to the media that actually Chibarama is in their hands, that he is a criminal, that he was arrested, and that was record here, Honourable Speaker. The Prime Minister is not going to really impeach our confidence of demanding for Chibarama. Chibarama is on her farm and paying a ransom. Let her produce Chibarama. She said it. Now, and that's the reason. That's the reason why, Right Honourable Speaker, humbly with respect, we decline the 30 days for them to come and report on these issues, and one by one, Right Honourable Speaker, the Prime Minister should not come to the House in